okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwannyinaze nkulamusizza nate enkya eno eya leero nga nkwaniriza ku lutimbe luno gaggadde 3ABN Television Uganda nga tujja mu programu yaffe n'enganzi ensulo ey'enkya. Mukama mwebaza era erinnya ligulumizibwe nti okyali mulamu era mu kusalawo okwo osazeewo nti tugenda kusinkana ku bigere bya Yesu tubeeko bye tugabana okuva mu bigambo bye yawandiisa okututeekateeka n'okutuwanirira okuyita mu nsi eno ey'ekibi. Era buli lunaku tubenga twanganga embeera nga tutandikira ku bigere bya Yesu kubanga amaanyi gaffe gali mu ye. Nkwebaza. Nze Ziweria omuweereza mu kanisa ya Seventh Day esiŋŋaanibwa awo e Makerere oyambuukiriza okugenda ku ssettendekero w'e Makerere okulinaana ettendekero ly'abannamateeka LDC mu makkati g'olusozi olwo wali ekkanisa era n'ekitebe ekikulu eky'obu Seventh Day obwa Adventist mu Uganda. Ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene ya leero kiriko omutwe ogamba nti ebyo byonna kabona by'anaakola ki? By'anaayogera. Kabona by'anaakola ki? By'anaayogera. Gwe yabadde nange olunaku olw'eggulo twakizudde ekigambo kigamba nti nga tonnaba kwaŋŋanga kubaako ky'okola sooka okole embalirira. Sooka okole ki? Embalirira. Ne bw'olabanga ebintu bikuyinza bikususseeko olabi nti ne by'otesetese biyinza obutatuukirira nga bw'olowooza, Mukama akugamba toba na kutya kubanga ali wamu naawe. Era tukyatambulira mu ssuula eyo eya20 eky'amateeka eya2 olunyiriri tujja kuba tutambulira mu Lwokubiri okutuukira ddala ku Lwokuna. Naye nga tunaba kugenda mu maaso tujja kuwuliriza akayimba ako akaseeneekerevu olwo nno tulyoke tugende butereevu mu kyokuyiga kyaffe ekyenkyene ya leero. Bwetubane Yesu nga tumugondera atuleta mu kkubo eddungi tukola by'asiima abawamu naffe era nabo abamwesiga. Tumwesige tewali mulala wabula Yesu yekka oyo gwe twesiga. Tewali nziki
Yesu alituwa empera katubebesigwa katumugondere emikisa gye gimekufe tumwesige tewali mulala wabula Yesu yekka oyo gwe twesiga tetunategeera kwagala kwe kwonna okutuusa lwe tulyewayo natuwa ekisa era n'okwesiima ne ku bonna bamugondera tumwesige tewali mulala wabula Yesu yekka oyo gwe twesiga. Nkwaniriza nate gwe muganda wange mwanyinaze katusabe. Katonda omulungi ow'ekisa tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde okubeera abalamu. Yogera gye tuli, nze kolera mu nze muganda we mwanyinaze ali ku luuyi luli, bigambo ebinaafuluma mu bumwa bwange bibeere ebyokumuzimba n'okumusembeza gy'oli, bimuwanirire abinyweze okuyita mu lunaku luno olwaleero. Bwe kiba kisoboka nga bwe kitugwanira abigabane n'abo abamulinaana. Kwe kusaba kwange n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ennyiriri zaffe ez'olwaleero zigamba nti olunaatuukanga bwe munaasembereranga olutalo, kabona anajjanga n'ayogera n'abantu n'abagamba nti wulira ggwe Isirayiri, musemberera olutalo leero okulwana n'abalabe bammwe, omutima gwammwe teguddiriranga, temutya so temukankana, so temubatemukira. Ekyo kigambo kirwawo okulabika naye era ekivaayo mu bigambo bino ebya Musa byategeeza. Musa ayogera ebigambo bino ateekateeka abakulembeze nga bwe twayize olunaku lw'eggulo, ateekateeka abakulembeze abajja okudda mu bigere bye nti enkola ebeera bw'eti. Olina kyogenda okwaŋŋanga. Ebiseera ebyo baali bagenda okuwamba ensi gye Mukama gye yali abasuubizza, baali tebagenda kugwamu bugwi batuule. Baalina okugifuna okuyita mu kulwana. Naye mu kulwana kuno amaanyi tegaali nga gaabwe, baalina okwekwasa Mukama Katonda. Kale no essuula eno eya 20 etuwa obuziba bw'ebyo ebyalingawo mu mbeera ez'entalo ezabangawo mu byasa ebyo. Isirayiri eggwanga eryo bwe lyali litondebwawo, abantu entalo tebaazirwananga nga bwe tuziraba kati. Twalabye olunaku lw'eggulo nti abantu basobola okukozesa ebikompola, naye luli entalo n'obusaale n'amasasi. Naye ebiseera biri obusaale bwe bwakozesebwanga, mafumu n'ebitala, nga kikitegeeza nti mulina okwambalagana bukanzu gwe okusobola okulwana ne mulabe wo omuwangule oba awangula atule banne ku nfwete. Kale nno essuula eno eya 20 etulaga enkola n'ebyafaayo by'entalo mu biseera ebyo, ng'era kyalinga ky'amakulu
ng'abantu bano tebannabakwaŋŋanga kugenda mu lutalo, bakoze pulaani zonna. Kyabanga kyamakulu okusooka okwogera n'eggye, okubategeeza butya na biki ebibakola ki ebibasuubirwamu nga tebannaba kugenda mu ki kukumba kuyingira luki kukumba kuyingira lutalo. Omuntu njagala weefumiitirize embeera eyo, emikolo n'okubeera akasiriikiriro akabangawo nga omwogezi ono n'omulala addako nga bayogera eri abasirikale okubateekateeka olwaki olw'olutalo. Ebigambo ekintu ekikulu ky'osobola okulaba muno nti abantu bakitwalanga kyamakulu nti tugenda mu lutalo. Bino ebintu si byakukola ki, si byakusaagirasaagiramu. Era buli yaweebwanga omukisa okwogera eri eggye, ebigambo bye yayogeranga nga birina kuzzaamu maanyi na kuba ki na kuwa ssuubi. Kyova olaba ne bagamba kabona nti kabona bw'onooba kuba kati gw'oyimirira wakati. Omulimu gwa kabona njagala okubajjukiza, omulimu gwa kabona gwalinga kuyimirira wakati wa Katonda n'abantu be. Katonda obubaka bw'amuwadde bw'aleeta abutegeeza eki abantu be. Simanyi oba munfuna. Kale no obubaka obujjira mu nnyiriri zino olwokubiri okutuukira ddala ku lwokuna, era namwe mugiramu ekigambo nti temuba na kutya, temukeŋŋentererwa. Newankubadde olutalo oluboolokedde lulabika ng'olutali lwangu n'eggye ddene okubasukka, twagala eggye liyinza okujja nga likola ki, twalayo mu lunyiriri olusooka nti eggye lye mugenda okwolekagana nalyo obwenyi liyinza okuba lirina embalaasi, lirina amagaali, naye mwe nga muli ku ki, ku bigere. Yatutegeezezza olunaku lw'eggulo nti temukola ki, temuba na kutya. Kale gwe nno naawe kabona nga kikusuubirwamu si kwogera bimalamu maanyi na ssuubi, naye nga kabona kimugwanira okwogera ebyo ebiwa era ebizzaamu amaanyi neki n'essuubi. Newankubadde kazigizigi yali akoze eki, akutte. Kale no bw'obanga ogezezzaako okuteeka mu nkola amagezi ago, n'oteekamu amaanyi go gonna n'amagezi go mu ebyo ebigenda okubaawo, amaanyi ago n'endowooza ennungi bw'etyo singa n'okulafuba n'okwo abantu bakuteeka mu kunoonya emirembe, nze nandirowoozezza nti kyandibadde kikulu nnyo okukira okukola ki, okuyiwa omusaayi. Ojja kumbuuza nti lwaki Mukama yakikiriza, naye bw'obanga obitadde ku minzaani mu ndaba yange ng'omuntu, okunoonya emirembe kyekyandibadde kisingako. Bw'ogenda nga bwe tulaba mu Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omwenda, Matayo essuula ya kutaano olunyiriri olwaki, olunyiriri olw'omwenda atugamba atya? Mbadde nkyali mu Makko. Matayo ssuula 5 olunyiriri lujja kuba lwa 9, agamba atya? Balina omukisa abatabaganya oba abanoonya emirembe, kubanga abo bayitibwa baana ba Katonda. Bukyanga nsi etondebwa ekibi ne kiyingirawo, emirundi abantu gye banoonyezza okwewala okulwana n'okugenda mu ntalo
basobole okutabagana babere batule mirembe je ojibalira ku ngalo ebiseera ebisinga abantu baga nti tukikole ki tugende tulwane ekyo nakyo kikole ki kigwe newe kibeera nti olina omuntu eyakwogeddeko ebigambo bino njagala tubiteeke mu bulamu bwaffe gwe agenda okufuluma enkyene yali muganda wange mwannyinaze ogenda kufuluma ogende ku mulimu naye ku mulimu eyo wawuliddeyo abakwogerera ebikikinike kogwe noga nti kiggwa leero omuntu ono ngenda kumukola ki ngenda kumwatulira nze nandirowoozezza mu kiseera ekifaanana bwe kityo twandibadde tunoonya ki tunoonya omutabaganya naye ebiseera ebisinga mu magezi gaffe ng'abantu ebigambo n'oluyombo lwe lusinga okukola ki okutukolera mwayo temuwulirangayo bantu bagaa nti nze nyomberako mukwano gwange n'ava gy'avudde nga tamanyi na luyombo olwo lwatandikidde n'ayingira mu buyingizi atandika okukola ki okuvumirako munne abakyala mikwano gyange batera abakazi batera nnyo okubeera mu mbeera zino okuyomberako mikwano gyabwe tamanyi na luyombo gye lwatandikidde tugende tumusomere naye omukristaayo ekitusuubirwamu kwe kunoonya okutabagana naye bagamba nantalabika ng'ekimuli kyaki kyendaggu be bantu abo bakola ki abanoonya okutabagana oba okutabaganya abasoowaganye era waateekebwawo n'engule eweebwa abantu abalafubana n'okutakabanira okubeera n'eddembe mu nsi gye bayita Nobel Peace Prize eweebwa omuntu oyo alabise nga anoonya mirembe entalo tezimukolera omu ku bantu abamanyikiddwa abaaweebwa engule eyo omu ku bo yali ki yali Nelson Mandela. Nelson Mandela yali yamaze mu kkomera emyaka wagindaba 24 naye ng'ali mu kkomera eyo kigambibwa nti yateesaganya n'abakyeruppe basobole omujja mu ki mu kkomera ng'alabira ddala okulwana kwe balwanye tekulina gye kugenda kubatuusa era abatesitesi b'enteekateeka eyo ne bakimiraga nti omusajja ono anoonyeza mirembe na kutabagana kyova bakola ki bamugondomolako engule eno omwaka ogwo bagwali gwa 9 neerabiddemuuko ne pulezidenti yaliko mu biseera ebyo gwe bayitanga de Klerk abalala bemmanyi yali Yasser Arafat ne Jacques Rabin olutalo olwo bannange omulaba e Gaza terwatandise eggulo lubaddewo bukyanga Isaaka ne Isimayiri bajja mu ki ku nsi kuno Katonda yagaba bajja kubeera naki n'okubeera n'entalo naye okutabagana okwo kwe twandibadde tukola ki kwe twandibadde tunoonya naye amaanyi tugateeka mu ki mu byakulwanyisa na ntalo nti ono tumukube tumukole ki tumufutubbaleko naye ono olutalo olugende mu maaso e Congo n'owulirayo abantu nga bagamba nti ffe Banyamulenge n'abaki n'abatuusi n'abakola ki batuli bubi baagala tumalawo kale tukole ki naffe katwerwaneko tubakole ki bali tubasaanyewo tubamalirewo dda n'olabira ddala nga endowooza y'abantu yeetoolera mu kubeera awo tujja kubeera awo nga sengavudde ngazzeemu nti ekintu bano banaabeera mu bukulembeze batte bali balibeera mu bukulembeze batte bano teriyo muntu alowooleza mu mbeera yakukola ki yakunoonya mirembe okuyita mu ki mu kutabagana ebyokulwanyisa bannaye baweesa ebyokulwanyisa si byakunoonya mirembe ebyokulwanyisa babiweesa kukola ntalo
abantu tunyumirwa okufuga bannaffe, tunyumirwa okuyigganya abalala. Omusajja omu omukenkufu bamuyitanga William James agamba nti okunoonya okutabagana n'emirembe kuba kuteekeramu ddala amaanyi go n'ensimbi n'obulamu obwo bwonna, nga ggwe kyonoonya kutabagana nga okutuuka kukukkaanya awatali lutalo. Eyo enteekateeka ewakagana n'ebyaki by'entalo. Ekyo kye kitegeeza nti gwe anoonya emirembe, anoonya obwenkanya n'eddembe, ngambye gwe anoonya emirembe, anoonya obwenkanya n'eddembe. Eddembe n'emirembe bintu bya njawulo. Ng'oyita mu mbeera eyaki etaliimu ntalo na kuyiwa musaayi. Kino kye kikusuubirwamu nga baliyo bakola okunoonyereza nti kyakulwanyisa ki kyenaakola ekinaakugira abalala abakola ki abannumbagana n'okubawangula, naawe kikkakatako okuteekamu obulamu bwo, okuteekamu ensimbi. Kitegeeza n'okukola ki, kisoboka nti naawe ojja kufiira mu mbeera eno kubanga onoonya emirembe ate nga okontagana ne bali bakalintalo. Njogedde ku ngule ewangula abantu abatakabanira emirembe, the Nobel Peace Prize. Omusajja eyateekawo engule eno baalinga bamuyita Nobel. Omusajja ono yali ava mu ggwanga erya Sweden. Gye yazuula bomu eyo gye bakozesa mu kwasa enjazi gye bayita landmine. Nga bantu babanga banoonya ebyobugagga mu ttaka oba mu njazi muki, nga bakugaye waliwo zaabu awo, nga bakwata ki, bakwata dynamite ono oba landmine ne bakola ki, dynamite gwe bateeka mu lwazi nekola ki, nga butanda bakola landmine bakola nga kye bayitanga dynamite. Dynamite ono nga muteeka mu lwazi ne lubaluka ne lujjamu enjatika, olwo ne mulyoka mukola bye mwagala nga ebibwatuka biyiseemu emirundi egiwera. Kati n'omusajja ono agenda okulaba nga dynamite gwakoze ate abantu bamukozesa mu ntalo kutta abantu nafa bayitirivu nnyo, kyabaga nkoze ssente mu kintu kino naye ate kivuddemu bulabe nagandekedde awo. Kyava ateekawo embeera eno nti abantu abanaanoonyanga abatakabanira emirembe baneewanguliranga ki ekirabo kino. Kijirako ensimbi n'ettutumu. Naye mbagambye nti gwe asazeewo okutakabanira emirembe ng'ate owakagana ne bali abaweese ebyokulwanyisa, manya nti ojja kulusulamu akaba. Isaac Rabin yali ssawa minisita wa Isirairi mu myaka egyo egy'e93-94. Bateeka omukono ku ndagaano ne Yasser Arafat. Abasajja abo bombi baafa. Isaac Rabin yattibwa omuvubuka yali ayitibwa Yigal Amir. Mwisirayiri munne yamulumba nga tekisuubirwa, n'amukuba ebyasi. Teyafiirawo, yamala ebbanga lya myaka na myaka mu ddwaliro nga basuubira n'adda engulu, naye teyadda ngulu. Lwaki? Omuvubuka yanyiiga nnyo nti tuteesa tutya n'abalabe baffe. Ne Yasser Arafat naye yalusulamu akaba, ye baamuwa buki? Ye baamuwa butwa. Kyekigambo kyange kino nti singa
mu kifo ky'okunoonya entalo n'ennyombo ku bantu, gwakeera ku makya okuyomba ne banno gw'onoonya ntalo, ebibyo bimala na kuyomba, awo ne batandika n'okutya mu ofiisi w'otuula, mu kkanisa w'otuula, nti oyo muleke akole byayagala, ku kyalo bakutya, oyo muleke akole ki, muleke akole byayagala, nze siina gavumwa, siina gayomba na bantu, nakoowa ennyombo. Singa amaanyi ago ge tuteeka mu kukola entalo, njagala okutegeeza, singa onoonya okutabagana ofuna emikwano egisobola okutuusa ku binene. Muli tunoonya okubeera n'ettutumu mu bintu eby'entalo. Tuwulira Comrade gundi, n'owulira Jeno gundi, naye nga byonna bifunye si mu kunoonya mirembe, naye olw'okuba muwakuzi wa ntalo era alwanye entalo nnyingi. Naye njagala mujjukire nti obubaka bwaffe mu nnaku zino zitugenda okwogera bukolagana na butatya, era abantu bemulaba nga bo ekibanguyira kuyomba, ekibanguyira kugenda mu lutalo be batiitiizi. Kimu bibiri n'ajjayo emundu, kimu bibiri n'ayomba, kimu bibiri n'ayomba, abo be batiitiizi abakasinga okubeerayo. Naye mu linnya lya Yesu kino kye nkugamba nti toba naki, toba na kutya. Kale byonna Mukama byatuwadde okukola, ku mulimu gwakuwadde ne ku kyalo kwakutadde. Kuliko abanoonya ennyombo, bakuwadde bukulembeze, mu ofiisi omwo mulimu abatakwagaliza, abanoonya entalo, okusitulako embeera ezitali nnungi. Toba na kutya, tokola nga bwe bakola nti gw'ogenda kugenda mu ki, ogenda kulwana bulwanyi na kubeera mu nnyombo. Naye tugende mu nteekateeka n'obuvunaanyizibwa Mukama Katonda bw'atuwadde mu maanyi ge, nga tulina essuubi ate tubikole mu ki, mu kwagala, nga tumanyi era tukirina mu mitima gyaffe nti Katonda ali kiki, ali wamu naffe, era awali Mukama tubeera baki, tubeera bawanguzi n'okukirawo. Kale n'okusaba kwaffe enkyene eyaleero, n'okusaba kwobeera nako, n'omulimu ng'ogenda okugutandika, zaamu mikwano gyo naawe boweereddwa okuweereza nabo n'okukola nabo, bazzeemu amaanyi nti bino birabika ng'ebizibu, n'abantu be tugenda okwambalagana nabo balabika si bangu, naye tuli bawanguzi kubanga Mukama Katonda gwe tusaba, gwe twekutteko enkyene eyaleero, muwanguzi era ajja kukola ki, ajja kutuwanguza. Mukama akumpeera omukisa, tobeera muntu wa nnyombo, nebeera omuntu anoonya ki, anoonya okutabagana era anoonya emirembe. Mukama omulungi ow'ekisa, nkwebaza nti otuwadde omukisa n'otutegeeza nti tetuba na kutya, wadde nga abatwolekedde n'ebitwolekedde birabika ng'ebitali byangu. Katubeere abo abanoonya emirembe, kubanga abanoonya emirembe bayitibwa baana ba Katonda. Tubeerayo Mukama okuyita mu lunaku n'olwaleero, katulabe ekisa n'omukisa gwo, nze ne muganda wange okusaba kwaffe kuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.